po jako akawuwo yabagulirira okubba obululu kubanga babakwata nabo ne DRA fomu ezakyusibwa. Emisango egiwera ddala 155 gye gyatwalibwa eri ekitongole ekiramuzi ku mutendera gw'abo abayitamu ku bubaka bwa paalamenti ng'abaawangulwa bawakanya obuwanguzi bw'abalangirirwa ku buwanguzi mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka guno, so nga n'abayitamu ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu bangi bwe batabe na kwewozaako kumatiza kkooti obuwanguzi bwabwe bwali bayita myaganya gy'engalo. Okuyiza emisango egyava mu by'okulonda kutandise leero abalamuzi bonna batuuse mu bifo bye balina okubeeramu. Olunaku olwaleero wabaddewo okubanga abalamuzi basetolinga in balaba chambers kye bagenda kubanga batuulamu ne batunula ku file babadde tebanabakola ba files bye bagenda kubanga bakolako. So olunaku olwaleero bazirabye ne baziyitamu n'abamu basobodde okubanga basinkana ba pleader abagenda kubanga bawuza emisango egyava mu by'okulonda. Olunaku olwaleero kkooti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lwesitandise mu butongole okuwuliriza emisango egyekuusa ku by'okulonda era ng'olwakaweefu baliwo ow'okulwanyisa ssenyiga korona abo bokka abakwatibwako emisango be balina okuba mu kkooti ng'ajja emisango emirala egibadde giwulirwako n'egyo egibadde gisuubirwa okuwulirizibwa gyakuyimirira okumala ddala enzingu 32. Naye wiikendi tujja kulaba nga batandise okubanga abamu batandise okuwuliriza emisango gino, abalala bajja kubanga basetinga dates next week gye bagenda kubanga batandikiramu. So buli kooti wegenda okutuula omulamuzi yatuuseyo ate ebintu byonna bitambudde bulungi. Mu Kampala wano tulinamu petitions 17. Wano mu Kampala kkooti 2 ze ziteereddwawo okuwuliriza emisango 17 egyawaabwe okuli Sulaiman Kidandala gwe yawaabirwa omubaka Muhammad Segirinya ng'amulumiriza obutaba na buyigirize, ogwawaabirwa omubaka wa Nakawa West Honorable Joel Ssenyonyi, Fred Nyanzi gwe yawaabirwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko, okugattako n'emisango emirala era ng'Abawaabi bawera nkolokooto okusuuza abalangirirwa Mugaati. Olwa space gye tulina ekifo kya civil division ekitamala, abalamuzi ababiri bagenda kubanga batuula ku high court eya main building ku State Square, abalala babiri bajja kubanga batuula wano. Twagala kubategeeza nti olw'ekirwadde kiriwo tujja kubanga tukkiriza buli omu kubanga agenda ku kooti, tujja kubanga tu-expectinga kubeerayo n'abo abawaabirwa ne bapulida baabwe, abantu abalala bajja kusigala awaka. Emisango okuli Fred Nyanzi gwe yawaabira Muhammad Nsereko ne Ssemugoma Kigozi gwe yawaabira mmeeya w'amasekati g'ekibuga Salimu Hulu Nsubuga gye gimu ku egyo egisoose okuwulirwa wakati mu bawaabi okukakasa nti ensolo ku kizigo kweri. Nsereko si yalina okubeera MP wa Kampala Central kubanga akalulu yabba kabbe. Twafuna obujulizi obumala ng'obululu yabustaffinga obulala ne bufikka n'abaabusigaza ne bamuvaamu kubanga teyabasasula bulungi ne bajja ne babuleeta mu kkooti y'amateeka era mulindirire kkooti eyo obujulizi bwonna bujja kuvaayo. Nga tuwaabira Salim Sadi Uhuru eyatwalako obuwanguzi waffe ng'abe NUP ng'akozesa enkola etali ey'obukuusa. Olwaleero tuli bamativu nti tulina ensonga zonna obujulizi obumala era tubulambise bulungi nti bwe tunaaba tuweereddwa obwerufu nga NUP nga mu Kampala Central ku bwa meeya ekulembeddwa Ssemugoma Hamdan Kigozi tugenda kufuna obuwanguzi bwaffe. Bannamateeka b'Abawaabi bagamba nti obujulizi bwonna obulumika abawaabirwa bubalimu 5 nga bannamateeka ba Vincent Kayanja Dipongo ono yawaabira Fabrice Luyinda eyalangirirwa ku bwa mmeeya bw'ekibuga ky'Entebbe bwe bagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Tulina DRA forms zonna eziri original nga zaali signed ne ba presiding officers bonna ne ba agents b'abeesimbawo bonna nga bw'otunuulira ebyava mu kulonda okwo kutali senta y'aba candidates bonna okuggyako ey'oyo gwe balangirira nga eyakulembera akalulu ako yali owa DP Kayanja Vincent Dipol. Okugenda okunoonyereza singa nze mbadde looya we naali badde nzija mu kkooti
nenoonya oba kiranti wange kituufu bakola ki bamuwaabira bwe nkizula nti bamuwaabira nentekamu okwerwanako okwange. Okusinziira kwa yogera Essiga Eddamuzi Jameson Kalemani, abalamuzi ab'eddala 32 be bagenda okutuula mu misango gyonna okwetooloola eggwanga era nga buli omu yamaze dda okutuuka mu kitundu gy'agenda okuddukanyiriza emirimu. Abalamuzi abasinga bonna twasindisa abalamuzi 32 abagenza okwetaba mu by'okuwuliza emisango gino, ekitegeeza emisango emirala gye babadde nayo ejja kulindako okujja kwabo abalamuzi betwalese ku station zaabwe abo bajja kuba n'emirimu ng'egenda mu maaso, naye bano bajja kulindako olwokuba nti buli omu agenze mu station etaliiye ajja kuba nga aconcentratinga kuwuliza emisango egy'okulonda yokka. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'omusajja yeekweka oba yeekweka mu mpuku naye oluvannyuma twamugwikiriza ewaka